بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا وزدنا علما وارزقنا فهما، واهدنا ووفقنا للحق لما اختلف فيه من العلم إنك كنت عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجتبى الله سبحانه وتعالى tumwebaza era tumutenda n'amatendo amalungi, era tumusaba okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa mbeera Allah gyatuvunaana era gyagala okubeera nga tuwangaalirako, naye okugisaba Allah lyerimu ku ngeri oba gegalimu ku makubo mw'oyinza okuyita okubeera nga ogifuna. Kale nno kyabbeeyi okubeera nti oyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okukuwa okumutya. Wemanyize nnyo okubeera nga osaba Allah, Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafafa walghina. Ayi Allah, nkusaba ompe obulungamu, ompe era ongabire okukutya, ompe obwetoowaze, ongabire n'obugagga obulungi. Endala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إندالا اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ندوي ينايتجeza kutia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ahbib ilayya au ilayna al-iman, ay Allah njagazisa obukkiriza ebikora ebyokugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Wazayyinuhu fi qulubina, era n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala obukkiriza n'ebikolwa byabyo abikuwundire mu mutima gwo. Wakarrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, era n'osaba Allah akutemise era akukyayise embeera n'ebikolwa ebyobuwakanyi biyite ebyobukafiiri, wal-fusuqa n'obwononefu, wal-isyan n'obujeemu. Bw'otunuulira sayidi ey'okubiri ebeera ya byonoono, fahadha nafsu taqwa, okwo kwe kutiira ddala ani? Kwe kutiira ddala Allah subhanahu wa ta'ala. Endala, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Allah ebituufu n'amazima bindagire mu mbeera yaabyo nga bituufu era nga mazima. Warzuqna ittiba'ahu, ongabire n'okubeera nga mbigoberera n'okubyekwatako n'okubikola. Warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila, ebikyamu ebitali bituufu obubuze bundagire mu mbeera yaabwo nga bubuze era nga bukyamu. Warzuqna ijtinabahu, ngabira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga oluvannyuma lw'okubumanya mbwewala wala taj'alahu multabisan alayna fanadilla. Allah tonfaananyiriza bubuze nga al-iltibas, okubeera nga obuzaabuzibwa ku mbeera wakati w'obutamanya butuufu bwa kituufu na bukyamu bwa kikyamu. Wala taj'alahu multabisan alayna, tobifuula ebitwekwekako oba ebitubuzaabuza. Fanadilla, bw'onooba bitufaananyiriza tujja kubula. Edduwa ezo muganda wange ozeetaaga n'endala gye ziri, naye ezo nnya zikumala. Okkirize tugendeko mu bubuuzo buno butono, bwe tunaaba tusobodde okumanya tujja kubwanukula insha Allah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwaffaqe eri ebituufu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Waliwo omuddu yazaala omwana mu mukyala atali musiraamu. Kirabika nti omwana gwe yazaala muwala, yazaala omwana mu mukyala atali musiraamu, naye n'azaala mu musajja atali musiraamu. Omwana ono musiraamu? Oba gwe amuzaala tulabye ng'oli musiraamu? Oba eyamuzaala alabika nga musiraamu? Bwe wamuzaala mu mukyala atali musiraamu, ye n'abeera musiraamu? Tekiriimu muno teyatubuulidde, yabuuziza ekibuuzo oba omwana ekisooka yamuzaala halalan am haraman. Waliwo omuddu eyazaala omwana mu mukyala atali musiraamu, ekisooka yamuzaalamu nga yamuwasa oba yamuzaalamu bwatyo bwatyo mu mbeera ezo. Yazaala mu mukyala atali musiraamu mu ngeri ey'obwenzi oba ey'obutambuze, n'azaalamu omwana, kirabika ng'omwana oyo wa buwala. Ekisooka omwana ono la yuhsabu alayhi, tamubalibwako. Omwana ono tamukola atya? Tamubalibwako. Tabalibwa ku taata, tabalibwa kwani? Tabalibwa ku taata. Alladhi adinu bihi rabbi, wekubeera nti waladu zina, omwana w'obwenzi tabalibwa ku kitaawe. Omwana w'obwenzi tabalibwa ku kiki? Tabalibwa ku kitaawe. Naye baba nga bagambye omukyala yennyini n'omwami naye n'abikkiriza, omukyala naga nti ono wuwo, naawe n'okkiriza nti wuwo, oli wa mwana wo. Naye n'azaala mu musajja atali muki? Ekyo nkyogedde wadde nga mmanyi niza baina talabatul ilm, nga naye eviira ddala waggulu mu bawalimu be basomako. Bawalimu be tusomako nabo bakirinamu controversy. Abaffe omwana ono ow'obwenzi azaalibwa mu mukyala atali muwoowe, atali muwase, abaffe abeera waani? Bawalimu abamu bamubawa bwe babanga naddala al-Imam Ibn Taymiyyah
naddala bwabango iniddaahu azani omwenzi bwagamba nti mwana wange n'omukazi n'agamba nti wuwo bamumuwa. Amma abalimu abalala bagamba nti obwenzi tebuvaamu hadithi gibagamba nti walilahir alhajar omwenzi avaamu na ttaka. Omwenzi mu bwenzi bwe avaamu naki? Avaamu na ttaka, bimaana tavaamu na kantu, viirayo bwereere. Ekyo kyagalamu ebintu Allah obusiraamu bye bwateeka ku mwana naddala kuggwa muzaala mu ngeri eya haramu. Obusiraamu kye bwabuteekako kyabuteeka ebintu nga biruma omuntu bisobole okukugobayo oleme kugendayo bw'ogenze kunolayo mwana. Nga kiruwa ng'ekyo ogati osiwwo kiruma ng'ate gwogati bwani bw'oba oyagala omwana owwo genda omuzaale muki? Genda omuzaale mu halaalu. Ekyokubiri, okubeera nti mwana wattu obeerawo bw'abanga tingono omuwala n'atuuka okufumbirwa oga nti tuula wali sigwo jjo mugaba. Kirume ekyo gwe kyolaba okirabanga okusaaga tojja kukola kutya, tomulinaako wilaaya, tomugaba. Abalala kabakole batya? Abalala kabamugabe. Eyo kyolaba nakyo kiruma. Bw'oba oyagala omwana ow'okugaba naawe otuule mu ntebe nga taata, naam, ogaa nti nkufumbizzwa muwala wange, omwana muzaali muki? Owala muzaali mu halaali. Ekyokusatu ndowooza kyekire kigenda kuno nti ebibye tolinaako, oyagala byakufunako, takusikira. Ebyo biruma, naye birimu obulungi buki? Bulimu obulungi bunene nti mwana wattu omuntu akola atya? Omuntu yettanira okuzaala abaana ng'abazaala mu ngeri entuufu. Kaakati naye n'azaala mu musajja atali musiraamu, era naye tebamuwasa, gye tuba tutwala nakyo, era naye yakola atya? Hadithi egamba nti omwana wa haramu wakusatu ku babye ababiri. Waladu zina sharru thalatha, waladu zina sharru thalatha, wa fi riwaya idha amila bi'amali walidayhi. Omwana azaalibwa mu bwenzi, naam, wakusatu ku babye abasatu, naddala singa akola enkola y'abazadde be abameka? Singa akola enkola y'abazadde be ababiri, olaba obutambuze naye bwe bumulondodde. Naye n'azaala mu musajja atali muki? Atali musiraamu. Kaati n'afa nga mugagga. Omwana yafudde nga muki? Nga mugagga. Emaali ye nkole ntya? Talina nnyina. Bw'aba alina nnyina amukole ki? Nnyina amusikire n'ab'eŋŋanda za nnyina. Nnyina amusikire atwale ebugagga n'ab'eŋŋanda za nnyina. Taata tolinaayo. Omwana gwe yaleka mulenzi si musiraamu. Omwana gwe yaleka mulenzi si muki? Si musiraamu. Era naye bajja mmuwa, kubanga wano tosuubirayo nti waliwo agenda okugaba emaali eno mu shariya. Omwana ajja gikreiminga first, oyagala tokola otya? Toyagala, ate era ne bannyina bajja gikreiminga. Gwe gwoba ovaamu girekere abaki? Girekere bali. Nasalullah alafu wal afiya. Allah tumusaba atugabire okulongoosa.
Allah tumusaba tugabire okulongoosa n'okukola obulungi. Naye njagala kubagamba ekigambo kimu oba bibiri ku mbeera ezo ze mulaba. Salahul aba yaddakhiruha Allahu lil abna. Abakyala n'abaami mmwe abavubuka abali wano, obulongoofu bw'abazadde Allah subhanahu wa ta'ala buterekera ezzadde lyabwe. Aslihu, mulongoose obulongoofu bwammwe, Allah subhanahu wa ta'ala ajja buterekera abaana bammwe nabo bajja bufunako. Wal aksu sahih, n'ekyennyume kyabyo nakyo kituufu. Obwonoonefu bw'abazadde n'abaana bateekwa obbusenako. Byonna bye tukubanga tukola tubaliremu abaana. Byonna by'okola baliramu abaana. N'abazzukulu ate bagenderamu. Salahul abna yaddakhiruha Allahu li salahul aba'u yaddakhiruha Allahu lil abna. Obulongoofu bw'abazadde Allah buterekera abaana baabwe. Ayati ziringa 3. Aya y'omu suratul Kahfi, omwana Khidri gwe yatta, Allah yamuwa obubaka amutte aleme kukula kunakuwaza bazadde be, naye ensonga y'abazadde be bulongoofu bwabwe. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga nti agenda mumuwanyisizaamu omwana anafaanana abazadde. Basuratul Kahfi. Genda eri mu kiso eya Musa ne Khidri. Aya ya nkaaga ya kinaana. Aya ya kinaana. Bino mbyegendereze. Byaffe Allah subhanahu wa ta'ala yabiteeka mu Qur'ani muno. Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti qisasul Qur'an siza kunyumirwa bunyumirwa. Ebyafaayo ebiri mu Qur'ani emboozi ezo ezirimu Allah batatunyumiza bunyumiza. Wabula laqad kana fi qasasihim ibra. Ebyafaayo byonna byosanga mu Qur'ani birimu ebyokwebuulirira. Weebuulirire nabyo bw'obanga olina amagezi agategeera. Ma kana hadithan yuftara, si mboozi ezijingibwa obujingibwa olina n'ajinga emboozi n'ateekaawo. Wabula emboozi z'omu Qur'an zirimu ebigendererwa binene ebya bbeeyi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti fantalaqa, wansi ku aya ey'ensanvu ne batambula basajja battu Khidri ne Musa, bombiri bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu. Asanga gulam ye mwana omulenzi atanneeroterera, myaka 9, 10, 11, 12, 13, oyayitibwa gulam. Ayitibwa ghulam. Faqatalahu, n'amutta. Munne yamunenya, Musa yamunenya. Namuga nti aqatalta nafsan zakiya, osobola otya okutta an innocent soul? Otutyo omwoyo ogutalina kyonoono. Omwana omuto aba takola atya? Aba tavunaanwa. Aqatalta nafsan zakiya, omwoyo ogutanatandika kuvunaanibwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nate oluusi senga wabeerawo ensonga omwana senga obadde omuvunaana
bighayri nafsin singa abadde alina gwasse n'omutta lwekyo kyandibadde oba olyawo kale naye ono talina musango gwoyinza kugamba nti kwasinzidde okukola kutya okumutta era yamugamba nti lakad ji'ta shay'an nukra okoze kibi kyokoze kitamwa lakad ji'ta shay'an nukra wakoze ekyasoose naye ate kino kisusse obubi wakoze ekyasoose naye ate kino oyiseewo naye ng'abayizi bwe batera okubeera n'endagaano wakati waabwe n'abasomesa baabwe yamukyukira nga nti alam aqul laka innaka lan tastatia maiya sabra nze jukiranga bwetwali kutandika olugendo bwewadde ojja gyendi wanga nti hal attabiuka ala an tuallimani mima ullimta rushda nimbakola engeri gyetwakakkaanyiza fala tasalni an shay'in wakkaanyiza teri kumbuuza naye ate buli kyakola obuuza naye byenkola nagambiddewo olubereberye tojja kusobola bigumiikiriza kubeera wakaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra gwali otalina okumanya onoobigumiikiriza otya byonna ku byeŋŋenda okukola tolinaako kyomanyi lam tuhit bihi khubra tolina kyomanyi wabula bujja kukusookinga buli kyekola ngaobugumuka era okumekereza obuuziza yamugamba nti bwenzirabo okukubuuza ku nsonga yonna ngongoba in saaltuka an shay'in ba'da fala tusahibuni qad balagta min ladunni udhra nkuwadde ekisogise wezirirayo okubuuza ngoba bugobi nga tugenda ate yamanyi nti akyakola ebyo ebinene naye oyo yatuleese ku aya ey'ekinaana bwe yali enjawukana yaabwe ng'etuuse yamugaa nti ngenda kukubuulira byotasobodde kugumiikiriza lwaki byabadde bwe bityo yamugamba nti amma alghulaamu ojjukira omwana gwe twasse gwe nasse ensonga eri emabega w'okuttibwa kwe fakaana abawaahu mu'minaini fakaana abawaahu mu'minaini abawaahu abazadde be bombiriri abazadde b'omwana oyo bombiriri bazadde balongoofu kuva dda bwe batyo bawangadde kaana enyukuta ya kaana yufiidu lmudawama mu luwarabu eraga okugenderera kw'embeera wa kaana allahu ghafuran rahima tekitegeeza nti yali kati takyali wabula kitegeeza nti bwatyo bwe yali bwali era bwakola atya kakati wakaana abawaahu mu'minaini abasajja abazaala omwana oyo bakkiriza naye omwana waabwe ensonga eri emabega w'okuttibwa kwabwe fakhashiina an yurhiqahuma omwana oyo gyabadde agenda irhaq kwe kuvubuka kw'omuntu ekiseera omwana wabeerera n'amaki n'amaanyi wabadde agenda okufuna amaanyi akule agenda kubeera nga akula naye ng'alina ebitendo bibiri ekisooka tughyanan abadde ajja kuba kiwaji tagambwako mukozi wa byonoono tughyanan niye gwomanyi omuntu agezaako okulongoosa tugeze nti omusajja n'omukyala bagezaako okusaala omanyi obulumi bwe babeera nabwo nga balaba omwana nga tasaala tughyanan kiruma omuntu agezaako okulongoosa okulaba obujeemu ku mwana we ekyokubiri wakufura abadde ajja kubeera muwakanyi mu bukulu bwe
abadde ajja kubeera muki. Fa aradina, Allah yagadde okubeera nti ono amugjawo. Wetegereze ebyo. Ayubdilahuma rabbuhuma, olaba nti bakyazaala sekulima bano bakyazaala. Fa aradina ayubdilahuma, Allah yagadde abawanyisizeemu ono amugjawo ate abawa omulala bazaale omulala. Naye gwe bagenda okuzaala gwayagala okubawanyisizaamu rabbuhumu mulezi waabwe khayran minhu, asinga ono gwabajjeeko mu ngeri ezi. Zakatan mu buyonjo bw'omutima buluŋŋamu. Kad aflaha man zakkaaha wa kad khaba man dassaaha. Zakatan ayandi ajja okubeera, Allah gwajja ayagala kubawanyisizaamu anaabeera ku buluŋŋamu nga bo. Ekyokubiri oli abadde ajja kubeera nga simuwulize kubo tughyanan, naye ate ono wa aqraba ruhuma, Allah ayagala kubeera nga abawa omwana wanaavubukira nga bo banafuye nga betaaga omwana omuwolize. Allah ayagala kuba waamu omwana anaaba omuyitirivu w'obusaasizi kubo. Tonakuwalanga nnyo nga Allah omusiraamu bw'oba ogezaako nga Allah akuggyeko omwana ng'akyali muto. Kibeeramu hikma, kibeeramu oluusi ebyekusiseemu bingi gwe byotakola ota. Bino ne Musa yali tabimanyi, abazadde tabamanyi. Ono omwana anaabeera atya mu bukulu tamanyi. Allah alina pulaani ki tamanyi. Pulaani yakubakyusizaamu omwana mulala naye takola atya, wali wamanyi. Ye gwagenda oba wanyisizaamu agenda kubeera atya, ebitendo bye nabyo tewali wabimanyi. Naye ono Khidri alina obubaka bwafuna okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri ey'enjawulo, byonna abimanyi bwe biti era bwabimubuulidde. Wansi yamugaa nti wama faaltuhu an amri, wama faaltuhu an amri. Munnange si ndaba yange. Ekigambo ekyo wama faaltuhu an amri wewava obwannabbi bwa Khidri. Ti musajja yali afuna wahyu minaman min Allah. Sekulima gobadde omanyi nti obuvaawo obwannabbi bwa Khidri. Wama faaltuhu an amri, bigambo binene byakola kayate agambye nti tabikola ng'abijja ku kwagala kwe na ndaba ye, abijja wakati. Era kugambye nti rabbuhuma. So obulongoofu bw'abazadde bano ababiri obulabye nga Allah abukuuma abutwale ne ku baana baabwe. Obulongoofu bw'abaana bw'abazadde abalongoofu Allah abuterekera abaana ne babufunako omugabo. Aya eyokubiri mu suratu Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa. Omuntu wazaala abaana, kuno okufa kutweraliikirira buli kaseera. Allah ayinza okujjulula n'oleka emabegawo, Allah bw'ogenze naye n'oleka emabegawo ezzadde dhi'afa, dhurriyatan dhi'afa, ezzadde nga terinasobola kweyamba mu ngeri yonna, nga linafu. Oyabuza nti kati Allah bwanzijulira wano bano oba basoma batya? Wakoze ku ssente abaana boze, wakoze ku ssente abaana bo bayinza okusigala. Kati senga Allah akujulula, kukyalina mu muzigo. Senga Allah akujululira awo, abaana bo basigala batya? Kyajjako mu bwongo obwo oba kirimu ebyo byotolowooza? waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim
dhurriyatan naye nga dhiafa. Allah yaga nti kituufu khaafu alayhim, batiiririre abaana bo tobalezeeko kubakuzanga bw'oyagala, tobakoleredde. Allah akutwalidde ng'amata amutwalidde mu maanyi, naye abalese abazadde khaafu alayhim. Kati akole ki? Abaana baana n'abalerera ku busiraamu bw'oyagala bw'obaddeko. Obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa eddagala, yagamba nti khaafu alayhim, yagamba nti gwe kola kino wammanga, falyattaqu llah, falyattaqu llah. Omusingo gw'abaana bo takuwayo. Tata rahma, omusingo gw'abarahma gwe kutyaku Allah ne baama waabwe. Ebisigadde Allah ne bw'anaakujjulula, walillahi alhamdu, ayina enteekateeka yaabwe. Mwali mukyegenderezaako, mukirabako abaana b'abantu Allah bajjuludde nga babaddemu akati Allah. Mwali mwegenderezaako engeri Allah gy'abakuzaamu? Nze ninayo bwe mmanyi eyo, naye nga bwebatunulako ogaa nti alhamdulillah. Tobalinayo gyebali eyo nga teyabalera. Mu bantu benalabamu bwe twawangaala nabo nga tubalabamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, ne baleka dhurriyatan dhi'afa. Mulimu Abdul Hakim, mulimu Abdul Hakim Sekimbi, obwana bamumanyi bwasigala bwatiya bwani twala tugenda mulimuji, naye kukakasa Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunyisa. Abaana abo bazuuga mu ebiri, Allah n'afunawo abatebenkereza. Nasembeyo okulabako ku kalenzi kali mu senior 6 ku Birani nga keeyagala mashallah. N'abalala obulongoofu bw'abazadde Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala awa ku baana baabwe omugabo ku bulongoofu obwo. Abavubuka, abantu mu abakulu, muti Allah subhanahu wa ta'ala. Bwemba mulina okulumirwa ezzadde lye muzaala linaafaanagana litya, bitandikira ku mwe abazadde. Kadhalika n'ekyennyume kyakyo n'obwonooneku bw'abazadde si bwangu abaana kububuuka. Suratu Ali Imran oba si Baqara, am kuntum shuhada, Suratul Baqara aya ya kumeka. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut, 10:33. Abaffe mwaliwo mu kiseera Yaqub ng'ali awo ku buliri, alabiwo awulira obulamu bugenda, yalina obweraliikirivu ddala. Allah subhanahu wa ta'ala amujjulula, naye ezzadde lye lisigala litya? Awulira obulamu bukola butya? Obulamu bugenda. Naye abantu bwe babeera mu mbeera ezo, abaana baabwe bajja. Mwaliwo mu kiseera Yaqub bwe yali ku njegoyego z'okutukawo n'obulamu buno, naye yagamba nti idh qaala libanihi, yagamba abaana be mu ngeri yakubabuuza, n'ababuuza nti ma ta'buduuna min ba'di, Allah ayinza okuntwala, buli obulamu nyinza obutabusigaza, naye tugeze nti Allah akoze atya? Ageze. Mwe musigadde emabega, mugenda kusigala nga musinzana. Ma ta'buduuna min ba'di, ani alina obweraliikirivu obwo ng'awangaala n'abaana be?
ani alina obweraliikirivu obwo ng'awangaala n'abaana be nti senga Allah amujja mu nsi ezzadde lye ligenda kusigala nga lisinza ki? Obweraliikirivu bwe tulina bw'abaana bammwe Allah bw'aba abajjuludde bagenda kusigaza bugagga ki? Bweraliikirivu bwo. naye undur ila hammi nabiyyin min anbiyaillah, tunuulira ekitawaanya obwongo bwa nabbi mbannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. ma ta'buduuna min ba'di, Allah bwanzijulula abaana bange basigala ku nzikiriza efaanagana etya? Basigala basinzaani? Okumanya obulongoofu bwo bulina ensonga nnene ku baana bo. Wulira abaana bwe baayawunukula kitaabwe, qaalu na'budu ilahaka na'budu ilahaka, fe tugenda kusigala nga tusinza oyo gwe wennyini gwe tugobadde osinza. Abaana si kyangu nnyo kuva ku nkola kitaabwe kwakoze ati kwabadde. Na'budu ilahaka, okumanya bwebanga erondodde kuva mabega ne ku bajjajja baabwe nga baalabako ku bajjajjaabwe kyabbeeyi obulungamu okubeera ng'omwana abulabye ku taata we oba abulabye ku maama we, oba nga Allah n'abawangaza ne balaba ne ku bajjajjaabwe ne babulabako ne ku bajjajjaabwe. Olaba abaana bwe basukka kitaabwe kati ensinza eyo gye tukulabyeko wa ilaha abaika, yensinza yennyini gye tulaba ne ku bataata bo bajjajjaffe era ne babamenya. Ibrahima jjajja Bulayimu enkola eyo yennyini gye tumulabako. Wa Ismaila ne jjajja Semaili, wa Sakka ne jjajjani wa Ishaqa ne jjajja Sakka. Mubalabyeko mundabyeko ki ne bajjajja bamwe mubalabyeko ki? Ilahan wahida. Fe tulina kye tulabye ku mmwe ne bajjajja tubalabyeku kusinza asinzibwa atya? Uli ekigambo ekizza amaanyi mutaata ku buliri agati wa nahnu lahu muslimun, naffe oyo yennyini gwe tugyemulukukidde. Naffe tuli basiraamu abagyemulukukira oyo. Buno obulungamu abaana babugyeyo bazadde baabwe, bazadde baabwe. Salahul aba yaddakhiruha Allahu lil abna, obulongoofu bw'abazadde Allah subhanahu wa ta'ala obuterekera abaki. Era abantu beewuunya nnyo ekyennyuma esenga kirabiddwako nga taata oba maama abadde ku bulongoofu ne balaba omwana ng'akutte ekkubo ddala ng'alalambadde. Yera mu suratu Maryam olaba abantu bwe baanenya Maryamu nga tebannamanya nsonga ye. Baamunenya lwa kitaawe naani? Nannyina. Bamuga nti Allah subhanahu wa ta'ala ganti wa atat bihi fa atat bihi qaumaha tahmiluhu. Bwatyo ono yamanye ebyama bye. Wa nahnu nahkumu bidhahir, abantu balamula ebyo bye bakola batya? Bye balabako. Wallahu yatawalla sarair, ebyekyama Allah yamanyi. Kati boggo omwana muwala wazze oba ku kitundu azze akutta omwana era akugamba ti mwana we, embaga temugiryanga, kati mumugambe mutya? Fa atat bihi, era naye yabimanya kuba ne bwe yagenda okumuzaalira yalina obweraliikirivu. Fa ajaaha almakhaadu ila jidhi nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Byonna obulumi n'ebigenda okuddirira bino ngenda biyita mutya? Mala kuzaala mwana we asitula ajja yabavaamuko n'agenda gy'agenze.
naye bamubuuza kati ya ukhta Harun oyo mubuuke naye bamugaa ti ma kaana ummuki imraa sawin ma kaana abuki imraa sawi basookera ku taata kitaawo titumanyiiko bwononefu ma kaana abuki imraa sawi obwamalaaya buno obulakidde mu kibuuso kino kikusindisa eno wama kanat ummuki baghiya wama kanat ummuki notuuka okubeera nga oyenda n'okuzaala n'ozaala naye maama wo tiyali malaaya ekyewuunyisa gwe obwamalaaya wabugyeewa taata wo tamanyiddwako bwononefu maama wo tamanyiddwako bwamalaaya naye gwe otandise kuzaala bwana mu kimpukumpuku olabye tebabigatta salahu laba yaddakhiruha llahu lilabna era ebikomero bya byonna byagenda okweyoleka nga mariyamu tabangako mukozi wa bwononefu ng'azadde omwana ng'atamuzadde mu ngeri etaliki ya bwononefu ne kamulondoola akanyina ne kitaawe abavubuka muzaala abaana abantu abakulu muzaala abaana naye obulongoofu bwammwe ensonga nkulu buli yenna azaala omwana obulongoofu bwammwe nsonga nkulu kubeera obwo kitegeeza obukola wakati mu kubwagala kati bwobanga obwagala ng'ovudde kuggwa okubukola omwana okukulabirako obulabizi yo movements yo behaviors omwana aziraba ekyokubiri ne bwe kuba kulera era naabuze ojja okukubiriza omwana wo akomekereze nga agasse wakati w'ekyo kyalaba n'ekyo kyomulererako agatta tarubiya zangeri mmeka agatta tarubiya zangeri bbiri zonna nga zimuvuga zimutwala ku buki zimutwala ku bulongoofu fahimtum n'obwononefu nno bwe butyo aboononefu وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله سورة إيه؟ سورة البقرة آية ورزيل البير والمائدة مبقرة توي yangu wasina garubindi zikumulaba wano kati mala kukakanya amaaso gano kubiraba 10 mmeka ekikumu musanvu ya bakara ya maida waliwo abantu abatagala kugoberera mazima waliwo abantu abatagala kugoberera maki abatagala kugoberera mazima eri 17 se 17 bakara 17 waliwo abantu abatagala kugoberera mazima babeera ku bwononefu babeera ku bidaat babeera ku bidaat bannabidaa abato n'abakulu bidaa bazijjawa bazisoma busomi mu bitabo oba bidaa mubuze naye abaziriko bazijjawa ate ne bazekwatirako nno nnyo kabanyi ku ndongo tebagita omanyi lwaki ne bwosoma ayati ne hadithi nozimalayo munnabida nga yagiyoka ku kitaawe ebyo bigambo si byange suratul baqara aya 17 allah kati wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala allah akati abange edduwa y'omuzadde rabbana edduwa y'omuzadde ya rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira ne bw'ogisoma n'oleeta aya buli yonna weeri
yayagala yalam nashraha na yasini na waqi'a natwala tugende lwekyakatebe obitegedde ebyo gwe soma aya soma hadith qalu omala bisoma ne bakugamba titewali buzibu naye ffe bal nattabiu ma alfaina alaihi abaana taata bazze taata zo batamajja ikati toyinza kunzija ku ngola ya taata munange toyinza kunzija ku ngola ya taata obubuze bw'abazadde abaana basenako ekibuuzo oli yayenda n'azaala omwana n'omwana naye yayenda bivaawa nali nkyali mulenzi muto ewafaawe nakulabye omukazi yali ku neiba ng'akuba abaana kati waaliwo aganzizaawo bwotuuka waawo okumpi nekimukola bubi namukwata emigo nakuba naye wallahi alladhi la ilaha ghayru omanye abaana abalenzi abaana bwebazanya ozanyira awamu muli bawamu ku kyalo kati baali babakuba nga fe tuli bagundi babakuba omwana yagamba nyini ekigambo allah musasire omukazi oyo yafa yamugaa nti maama gwonkuba naye ngaoyagala gundi gwonkuba naye gwe ngaoyagala gundi nga togambye otya mwita erinnya nga tisobola kogambye ki gati gwonkuba gwe ngaoyagala gundi ndayira eyantonda allah omukazi yateeka wasi omuggo namuvaako toyina nsonga lwaki onkuba toyina nsonga lwaki okolaki abaana bal nattabiu fetugoberera ma alfaina alaihi abaana toyinza kunzija ku nkola ya taata abo bannabbidaa akubuuze kyogamba nti bataata baffe ne bajjajja bo bali ku bubuuze ayongera kati kyogamba ti taata ne taata bange bali mu muliro naye allah byo abiteekawo mu lwatu mu nduli nagati awalau kana abauhum tekiri nti kitaawo yali nga la yaqiluuna shay'a tali yali amanya nnyo teruganyi taata yalina mwalimu mukulu wa twali tugende yali mwalimu w'ekyalo kyamu naye yali amanyi la yaqiluuna shay'a basajja batubaali tebabimanyi baali tebabimanyi yamala munna akagoba maye bwe yakomekereza yaga nti wala yahtadun nebye baaliko wadde mubalondoola tebiwali buluŋŋamu naye olwokuba kwe bawangalira naawe newawangalanga bwotyo bwolaba obukyamu bw'abazadde abaana tebayinza butabufunako eyo maida yakumeka 14 maida 14 allah subhanahu wa ta'ala yanoganya ensonga yemu n'alaga nti abantu bagagubira ku bitali bituufu olw'okubanga bakitaabwe baali bakola batya enkola kwe baali wa idha qila lahum ta'alu ne bweba obegayirira otya ta'alu nobakowola
nabaga nti mujje ila ma anzala Allah wa ila rasuli banange mudde ku mbeera omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa gye yayigiriza goberera omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala qalu omugamba mubaka wa Allah makyakwalukula aga nti hasbuna tetulina bwetaavu bwebyo bitumalira hasbuna bitumalira bebikisebo ma wajadina alaihi abaana nze taata gwolaba taata yali mujungute taata yali imaamu tumaitwala tugende ne babeera ku olwo mububuze hasbuna ma wajadina alaihi abaana naye wulira Allah bwe yabikobekereza yaga nti awalau kana abauhum tekiri nti bakitaabwe la ya'lamuna shay'an baali tebamanyi bino baali tebamanyi bulungamu baali tebamanyi mazima wallahi babale nnyo abazaalibwa abazadde nga baali bamanyi eddiini wabula eddiini y'abazadde bammwe yali yakugoberera bawalimu ba ku bitundu eddiini y'abazadde bammwe majority bannayuganda eddiini y'abazadde bammwe yali yakugoberera bawalimu ba mulembe ogwo nga n'abawalimu abagoberebwa ku bitundu nze omu kubalina abazadde abawalimu nze omu kubalina abazadde abawalimu naye kitange yalinga agezaako okulondoola amazima Allah amusaasire era kyamuleetera obuzibu bungi nebyo byamukomya Allah yasinga okumanya naye ate nina taata amuddako oyo yempangadde nga ku kitundu ye muwalimu w'ekitundu naye iri mukiga gyalina miskini miskini mpaka Allah bwe yamujjulula yeeyo nina abalala abakitanga abato kwe bali ku kitundu okwo kubatuzaala okwo la hawla wala quwwata illa billah la ya'lamuna shay'a wala yahtadun wallahi okalubirirwa okubagamba mmwe bantu mmwe okalubirirwa okubagamba nti aba walimu abo ne Qur'an tebamanyi gisoma hakukenjogera mazima ne Qur'an obuqur'an mwabeeta akatebe babi bagimanya abo wali mbewa mu kusoma Qur'an mwamumanya abo wali bye baliko mumanya abo wali bye baliko Qur'ani yagite baba kisoma gye batamanyi kusoma bagenda jijja mbati amateeka gye batamanyi kusoma ajo bagenda jijja mbati amateeka wallahi abo walimu babeera aba Kampala abo walimu babeera aba Kampala ne bwoba weebitabo tebasobola bisoma bakulu b'amatwale badistrict kazi batwala tugende baimamu niyo mbiko kitaka tusoma nola bitabu baganda bange obwononefu bw'abazadde bwe munaabeera ku bwononefu mwabavubuka muzaala abaana naye abaana bwe munaabazaalira ku bwononefu bajja kusena ku bwononefu bwammwe shi'tum am abaitum oba mwagala oba temwagala so bino bye mulaba bino bwe bito bwe bitambula bigenderera.
bisikiragana. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala tugezeeko okulongoosa obulongoofu obwo bujja kgenda mu zadde lyaffe. mwewale obubuze, mwewale obujeemu, mwewale obwononefu bujja kgenda mu zadde lyammwe. Sikumanyi mubasika, ekibuuzo kyono sikumanyi mubakola batya, mubasika bireke bigende gye biraga. Tolina bwetaavu bwakusikira ebyo. Kati Allah akugezesa nafa nga ate alina obusente nga ate gwe oli mwavu n'owulira obujiji. Buuza ekirala. Ono agamba nti Sheikh, my question is, does the Islamic law allow the eating of bats? Because we even hear that COVID-19 started in the areas where they eat bats. Thank you. Thanks, Sheikh. Abuuza kulya bijonyi, abuuza ku birunda. Ebinyira agamba nti bikirizibwa okuliibwa bats. Ebinyira okubirya, ani abirya? Because we even hear that COVID-19 started in the areas where they eat bats. Until you hear, toina proof that hearing Allah yabitugana. Inna Allah hadith ya Abu Huraira, inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrah lakum thalatha. Allah mbiata yagala kumwe kila wakala bagamba we hear say natujagala. Amma obuwondo sinayo bujulizi bwa abantu babulya. Simanyiyo gye babulya. Nawulidde balya naye obuwondo sinabulyayo babulya. Muteeka nnyo ku Bachina buli kimwagadde. Leeta obujulizi, leeta ebirala, leeta kibuuzo ekirala. Kati kasimu mu China kiguwalaba nga abirya. Abachina tebalina kibatalya. Abachina tebalina kibatalya. Sheikh tonatambula. Sebo watambula n'ogenda China n'obasanga nga bali okwo. Sheikh gende nakasirawo mu katalo ojja kulaba. Ekyo kisigazi. Ono agamba Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutukubiriza abalina obusobozi okuwasa abakyala abasuka ku omu. Ono ye yawasa era alina basatu, naye obusobozi bwaweddewo. Sente kati alaba bulabi bazibala naye ye takyazibala. Akola atya? Alaba bulabi sente bazibala naye ye takyazibalako. Akola atya? Agumiikiriza bujja kudda. Ne kasi butwalina bibuuzo. Awo byonna temulimu. Kati kile ekibuuzo tukikyabuuzizza. Sente zakendedde buki? Sente zakendedde bukendeezi. Amalako takyamalako atya? Amalirako ddala. Abategwa. Liyunfiqu dhu sa'atin. Luli abadde mu bugazi ng'alina obugabiriza Allah bwamuwa mu bugazi n'alabirira abaki? Abantu. Waman qudira alayhi rizquhu. Bwebukendeera falyunfiqu mimma ataahu Allah. Muleka kutiisatiisa nammwe, tukulidde mu families z'abantu bangi. Teeka bulungi, tebabulwangako kyakulya. Kugwerawo gwa. Nze simulabangako n'omu. Bannange mukkirize oba mukole mutya oba mugaane, Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kuteeka bitonde wantu n'atabirabirira. Tekiriyo, tebakulimba. Nina mukwano gwange alina abakyala bana.
naye omwaka mulamba abadde n'okusoomozebwa kw'ebyenfuna, naye era nga wadde oba afunye kawunga oba bijanjaalo, naye era nga bafuna ekyokukola kutya, ekyokulya. Tebakulimbanga. Allah tayinza teeka baddu b'ebitonde bye byatonze. Wala taqtulu awladakum khashyata imlak. Waliyo n'abatuuka okubatta, nkole ntya? Mu byonoono ebibi, an taqtula waladak khashyata an yat'ama ma'ak. Okulowooza okukola byokola ku zadde lyo, ku bantu bo, olw'okutya obuki? Ono abantu bo abadde nabo, nga Allah subhanahu wa ta'ala abawo buki? Kati aga takyalina naye balya. Nkakasa balya. Nze nkakasa. Gwojja okuŋŋamba nti tebalya, nze nkakasa bakola bati? Ebintu ebimu mwagala byo twogeza naye tetuba tubyagala. Mu bantu abalina ku famire ennene, taata wange yalimu. Mu bantu abalina ku famire ennene, taata wange yakola yalimu. Naye kyatuuka ekiseera nga olutalo lwa Museveni oluwedde, kitange ne bamutwala, ne bamusena, ne bamutwala gye bamutwala. Ne tusigala ne maama. Twasigala mu ka junction. Wali ewa Jakana. Bayitawo wa Jakana. Waliwo ka junction akasooka ng'ovudde mu kwansi bw'oti kali awo. Nga n'ennyumba mukwano gwa taata yamugamba nti ewammwe tewannatereera, ogira obeera wano n'abantu bo, mpaka ewammwe bwe watereera ne mugenda. Baamusena tuli awo. Nga tulina bugabirizi wonna, naye nga famire eri mu bantu 14. Ne tusigala ne maama soda. Allah musaasire. Naye kojja mwannyina wa maama yamuwa ensawo y'amandeegi, n'amugamba nti mubeere okwo. Mubeere okwo. Maama n'atandika okutunda obwanda mu sitenseni awo, nga kwe tulina okujja ekyokulya, kwe tulina okufuna ekyobujjanjabi. Abasoma tulinga 6. Naye tetwafa. Era tebwakeerako ku makya maama n'agamba nti famire ekoze etya? Ennamye. Hatha yudhakkiruni. Ng'engeri gye tufunamu ekyokulya. Nga tulina kukijja bwayiise Myera oba Kaleerwe, we tusanga egyalayise. Naye nga maama akugamba nti kwata ekikapu tugende, ne mutambuza bigere okuvaawo, ne mujja nga mutambula. Naye nga bwe tusanga eryanda, gati wange ronda eryanda liiryo teeka mu kikapu. Bwe musanga ettooke oba lyakunkumuse ku mmotoka oba ki, ronda emmere tugende. Bwe yabanga asobodde kufumba katogo mulundi gumu nga mujja kalya ku ssaawa zammwe 10 n'emmeka? 12, 12 mpaka enkya. Ani akugamba nti famire yalemeredde omuntu mbu yawovuwadde? Ani akugamba? Man yakdhibu alayka? Onambulira COVID. Abantu badde mu COVID wano emyaka. Teriyo gwe bagambye nti yafudde olw'obugabirizi. Taliyo. Wabula batandika nnaku 14 mubeera mu nju. Buli omu ne yeeraliikirira tugenda kulya ki?
ne tulya ne ziggwako. Buli omu ne yeesunga aga nti ebifaanaganye bwebiti kati 21 tuga nti entaana basime yaani gye baaziikamu n'ebigendera bwe bityo ne tukwata mu mwezi ne tukwata omwaka ne tukwata n'omwaka omulala. والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط. Allah asumula lwayagadde okusumulula ate n'akwatamu lwayagadde okukola kutya ayagadde okukwatamu. Kirizanga muganda wange ebintu bibiri Allah yabiteekateekanga bitambulira wamu, al ajal wal rizq, al ajal wal arzaq, entuuko z'omuntu n'obugabirizi bw'omuntu. fama dama al ajalu baqiya, ekitonde kyonna muntu ebbanga likimalanga Allah akyakirese ku nsi, kana al arzaqu atiya, obugabirizi bw'ekitonde ekyo Allah kyanatta buba bukyaliyo. ittaqullah, tya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fi talab, mukwate amakuba amatuufu ag'okunoonya obugabirizi. Obugabirizi buli madhumuun, obugabirizi buli kashuwaris, obugabirizi buliko garanti ya Allah. wa amuru ahlaka bisalah wastabir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wama min dabbatin fi al-ard illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kyokulya ky'abantu kigenda kuvaawa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi. Teriyo nteekateeka ti omuntu awasizza azadde abaana akoze famire, oba alya omwana omukyala omu oba bakyala babiri oba basatu, tikati bayavuwadde kati bate omukazi gwotadde kati ate abaana nagende nabo abalage nabo wa Allah ajja kubagabirira mu butono. Bwe banaabeerayo n'obungi era nabwo bujja kukola kutya, bujja kujja. Teweeralikirira, la taqlaq. Naam, wallahu a'lam. Teriyo ebyo. Wano webali abantu nga balina families, wano webali abantu nga balina families, balina families tebabangako bagagga naye abaana baabwe balya, basoma, babakuzizza. Wano webali temulimba bantu namukula kwerimba, temwerimba. هذا والله أعلم. يتسمى agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugana okuvunama kutakanga engamiya, naye ate bwe tulaba tuvunama tusookawo mikono gyaffe nga engamiya bwesookawo emikono gyayo. Shentangazaamu hadithi eyo nyangu ya kutegeera. Tusookawo mikono gyaffe ng'engamiya bwegisoosaawo, si kituufu. Si kituufu. Engamiya giveeko kuba togimanyi. Genda ku nte, ensolo ezo zifaanagana. Mwe mukimanyi, mwali mukyegendereza nti amakulu g'ensolo ezo ngamiya n'ente ag'emabega gakola bwega gefunyiza mabega. Mukimanyi ekyo? Ne bw'oba oyagala tesobola gasoosaawo, tesobola.
kubanga gefunyizaawa era nti egasitulate neŋŋamiya bwetyo. Ekyo kitegedde? Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, gwokimanyi nti gonna amagulu g'ensolo ezo nnya gonna gakwata ku ttaka. Tewaliwo gali mu bbanga nga gago. Gwe emikono giri mu bbanga, teriyo sirabangayo ŋŋamiya eriŋŋanga kangalu oba ente ng'eringa kangalu, eyo sigirabangako. Wabula ebbanga lyonna amagulu g'ente n'eŋŋamiya gabeera ku ttaka, gabeera kaaga. Eyo kitegerekese nakyo. Ekyokusatu nga kyekisembayo, ensolo ezo okwawukanako n'abantu zirina amaviivi, naye amaviivi gali ku magulu gaazo ag'omu maaso. Yabaga nti osiiwuusenga amaviivi g'embuzi tegabeera eno mabega ku magulu g'emabega. Eviivi ly'embuzi libeera ku magulu gaayo agaki, n'eryente bwe lityo, n'ery'eŋŋamiya bwe lityo. Ekigasiiwuusa buli lwegenda okukka wansi esooka kumenya amagulu gaayo ag'emu maaso nekka. Bwe kiri kati ente, eŋŋamiya kyesoosa wansi mu kukka esoosaawo maviivi gaayo. Wiiki maviivi gaayo gali ku magulu gaayo ag'omuki, ag'omu maaso. Kati man araada mukhalafata, ayagala okwawukana mu nzika, okwawukana n'ente, okwawukana n'eŋŋamiya, asooseewo mikono, tasoosaawo amaviivi. Byanguse okugira ngu oyagala kutawaana butawaanyi. Bw'oba oyagala mukhalafata albair walbakara wama shabahahuma, soosaawo ki? Mikono, kubanga yo esoosaawo ki? Wiiki maviivi gaayo gali muki? Gali ku bigere byayo ebyo mu maaso. Masala gawedde. Tegeetaagamu yirimu nnyingi, yeetaagamu kutufumiitiriza na kutegeera na kumanya, kuba bino ebisolo ng'obimanyi n'omuntu ng'omumanyi. Okujjako ng'omuntu alina amagulu g'omu maaso ng'ate gali ku ttaka. Ekyo ndowooza tukikomyawe. Tegerekese bulungi. Omubaka yatugamba twawukane ku nsolo ezo. Tuzaawukanako tutya? Nakusoosa mikono gyaffe kuki? Kubanga bwe tunaasoosaamu amaviivi gaffe tufaanagana nazo. Wallahu a'lam. Ago tesimas ala leeta endala. Kyekisembayo ekyo. Ekyo kiwedde. Tugende maaso. Ono agamba nti she okwewola airtime ku ssimu obusiraamu bukikkiriza? Teriyo transaction ya simu gyojja kukola nga bagikolera ya bwereere. Teriyo neki. Oba osindise message bajja kukola kutya? Oba okubye bajja kukola kutya? Oba balina kye bakuwadde bajja kukola kutya? Bajja kukusala. Either teekako balime bakusale direct, oba bagambe bakuweeyo naye era kye bakuwadde bajja kukusala, bajja kukukyajinga. Simumanyi mu riba. Allahu a'lam. Bwe bakuwola 1000, bwe bakuwola airtime ow'olukumi bakuwa 900. Kati ate bw'oba osasula alhalalu bayyin, tewaliwo buzibu. Omanyi ebintu by'obusiraamu byangu.
okujja tobyagadde nebyo biki byangu alhalalu bayyin walharamu bayyin wa bainahuma umurun ebiri halali bimanyiddwa byeyolifu bulungi n'ebiri haramu bikola bitya bimanyiddwa era byeyolifu bulungi wa bainahuma wakati wabyo umurun mushtabihat waliwo ebibuzaabuza abaffe kati luno bampadde airtime wa 10 newoze wa 10 ate bampadde 9 kati bagenda kunkyajinga 10 kino bagenda kunkyajinga 10 kiri halal kiri haram baina man yufti bil halal wa baina man yufti bil haram man ittaqa shubuhat wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuha kathirun min an-nas faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi omuntu aleka ebibuzaabuza akuuma eddiini ye naki n'ensaazi akuuma eddiini ye n'ensaazi zireke toweewola airtime bw'onoofuna eziteekako n'oteekako n'okola otya onooteekako n'okuba tofaayo nze njogedde ku airtime njogedde ku ki njogedde ku airtime waliwo ekibuuzaawo ekirala senga mba nsindika sente ewa maama wange gyali oba nsindikira fulani mina nnaasi gyali sente na bwe mba nsindika balina okunkyajinga ezisindika era buli sente zirina omutemu oguzikola gutya oguzisindika ezisindika omutwalo zibeera bwe ziti ezisindika emiliyoni zibeera bwe ziti ezisindika emiliyoni 3 zibeera bwe ziti bwe kiri abaffe sente zino zibakyajinga zo ziramulwa zitya na either zisindike bakusala ezo oba se ekyo linnya baasiyo etiwali buzibu genda olinye baasi otwalire maama wo sente simanyi oba bitegeere mukkirize tukomawo olwaleero subhanaka semanyi totegedde otegedde tufundikire subhanaka allahumma bihamdik obudde si bulungi nnyo ndowoozeebweru eyo mukkirize leero tukomaawo هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته